okusoma kikulu naye ate okuyiga kirungi nnyo. Buganda obutaba ku maapu ya Uganda is not matter. It's not matter. Buganda okuba obulungi teyeetaaga kuba ku maapu ya Uganda. Buganda okuba mu mbeera eno gy'erimu yonna si lwakuba nti tiri ku maapu ya Uganda, no, lwakuba nti Museveni. Bw'omuganda ayagala Buganda okuba obulungi olina kujja ku Museveni. Ne banaakola maapu ya Uganda ng'ekitundu ekinene kiriko Buganda ne bagiteekako nti Buganda. Uganda ne banagiddiza federo. Ojja kubanga Uganda Judicial Commission. Kitegedde? So Buganda okuba obulungi teyeetaaga kuba nti eri ku maapu ya Uganda, no, kujja ku Museveni. Let me tell you, atenze Buganda obutaba ku maapu ya Uganda is good. It's good. Because Buganda is country. Buganda is not region. Buganda is country. Buganda is country. Buganda nsi erina omukulembeze, erina gavumenti. Kitegedde? Buganda nsi erina omukulembeze wayo Ssaabasajja, erina kabinenti yaayo, erina ne budget, erina n'abasirikale baayo nga be bambowa. Buganda is country. Buganda is not district. Buganda is not region. Never. Ate Uganda sinsi. Actually, Buganda yandibadde ne map eri mu Uganda. Because Uganda terina lulimi. Buganda erina olulimi, erina olukulembeze, erina structure. Uganda terina structure. Uganda terina structure. Buganda erina structure. Erina omukulembeze waayo, erina olulimi, erina culture. Erina judges, erina abalamuzi. Nti mu Buganda tulina kooti ya Kisekwa. Ow'ekika gy'atwala omusango bwe gugaana ogutwalawo, ow'ettaka aliwoza atya, nti ow'ettaka asookerwako, chairman wa Buganda asookerwako, Mutuba gumu, omwami wa Kabaka, ow'omutuba, mituba 3, mituba 6. Buganda erina structure. Uganda terina structure. Uganda is not country. Uganda is not country. That is a joking subject. Oyinza obutakitegeera gwe asoma ennyo ebyekisiru. Ekifuula okuba ensi ebeera n'ebbendera, ebeera n'olulimi, ebeera independent. Understand? Ebeera n'olulimi, ebeera independent, ebeera republic. Uganda terina kigifuula republic, terina lulimi, terina bendera. Bendera gyalina Amini yagenda nayo. Okitegedde? Terina lulimi, terina structure. Yeewola. Buganda yeewola. Buganda yeewola. Okitegedde? Buganda erina amasomero. Buganda erina amasomero. Buganda tutunulira kuno Katikkiro. Tutunulira don't thinking small things like Katikkiro Mayiga. No. Zidant is Buganda. It's not Buganda. Buganda is not but Katikkiro is not in a quarter. Katikkiro is taliwo, like right now Uganda present a dilemma, pandemic. But Buganda is country. Eroli wambuzo oli wansi nti Buganda. Buganda. Cause manyi Uganda. Boli wagamba nti oli muna Uganda. Kiki ekikufuula okuba muna Uganda? Nothing. Nothing. Buganda erina structure. Erina DNA yaayo nga Buganda. Buganda buli ajja mu Buganda akakatibwako oyiga olulimi lw'ensi eyo Oluganda. Nga bw'ojja mu Bungereza okakatibwako okuyiga Olungereza. Tumujja kitegeera obwongo bwammwe bwa mawolu. Mwalya nnyo amawolu g'omubibbo, amanyogovu. Muyinza obutakitegeera nnyo. Ate n'abaali amawoomingi, abaalyanga noodles, obwongo bwabwe bajjo tebategeera. So Buganda mwabakayana teri ku maapu ya Uganda is nothing. Ani agireetedde okuba bwetyo? Buganda yalumbibwa Museveni. Sserwajja Okoota yakira nnyinimu entannama. Museveni yafuuka Omuganda. Yajja mu nsi Buganda n'agikozesa n'agiwamba.
wake up. Ngakozesa bakatikkiro ngakozesa abaganda abaliwo nali balimba abaganda abaliwo. Kati sawa zino anyigiriza Buganda ngakozesa abaganda abaliwo n'abaliranye Buganda. Ngabo yagenda awambazi amawanga amalanga Busoga. Uganda right now ngirina kuba Uganda yandibadde United States of Uganda. United States of Uganda. Nti yandi gambye twegatte tufuke states. Bu states ya Busoga, states ya Buganda, states ya Nkole, states ya Bunyoro. Lwakubanti mwe okusoma kwa mwe musoma Piriganga simanga Islamic stupid. Mbusoma nambi nekintu kayikuzi mbwa yasoko vumbula omugga siba John Sipiki idiocy like it's like garbage. Oh, mutwe goes not your head's washroom. I don't know. That's Uganda. Buganda is big. Buganda is big, better than Museveni. Buganda is big, better than Onani Karoli Boemayiga. Buganda is big. Buganda is not small. Buganda is big. It's huge. It's huge. Stop complaining. Buganda rwajitere ku map. Stop complaining. Enyanja we kusanzigide wogira. Obuzibu we kusangide wotandikira obwejjamu. Don't complaining anywhere. Don't complaining anybody. Starting today to fight your country. Starting today to fight your freedom. Starting today to breaking the chain. Guys, wali mvuka miaka 3 complaining. What I complain? Nga jajja okufune taka kwe bakuziika balwana. Zalwana ngensi ne balwana ne Bunyoro ne balwana ne Busoga. Ne balwana okufuna woli musayi. Red blood. Nsi afuka red okufuna kyoyagala. Kwate gwe kyoyagala ya kifuna na. Totisiwa. Ekyo kinene osolo kimogolako. Osolo kutwala akambe n'okolokota ku lwazi n'olujjako akapepa jjo. Era lusigala lulina damage. Lulina damage. Minisita bw'aba alina emmundu, nnyina talina mmundu. Nnyina talina mmundu. Starting today, oli Musoga. Onoonya school fees goza abaana kusomera okwanja emitwalo 8. Oyina yikaze ebikajjo 2. Toyina mitwalo 8 kuweerera abaana 3. Bwe bukadde 2 mwe mitwalo 6. Mwe mitwalo 4. Tobulina. Oyina yikaze ttaka 2. Kila sukali egula sinjika 6. Kyogamba bwe yika 2 temulimu bikajjo biyinza kukola kilo za sukali ziwera 2, 12. Kufuna kakadde kamu mwe mitwalo 2 ngotemye ebikajjo mulundi gumu. Ate okyalima ebikajjo olajjana. Oli idiot. Lime nanas. Lwanyise ebikajjo nga tokyabirima. Investor takuguza ttaka. Kwata. Anyway. Tulina olukungana lwa Nuupu Canada chapter. Nga lumu mpaka nga 3 ogw'omunaana. Tuli Canada. Ba MOP. Omuli Ankulembere Kasanda, Frank Kabuye, Ellen Nakimuli, Owekalangala Bukasa. Mbaniriza mbalinzi. Mbadinze. Kalwanga we Usujju. Mwe. Mbalinzi. Wake up. Wake up today. Wake up. Oli mvubuka omyula kyemimwa. Ngala tuliko map. So what? Twitaga map tetwina. Tetwinza kukola map yaffe. Netuteekako amasaza. Tetwina bendera.
basiraamu abasiraamu mwenna gye muli mu ggwanga Supreme Mufti mbeegayiridde bamasheeke n'abawalimu ba afizu nkowoola omulanga guno bannange mbadde nsaba empagi tugirongooseemu empagi tukolemu ennongoosereza eno empagi y'okusiiba tugikolemu ennongoosereza mazima nzuno nsiiwuuse nina ssente mu nsawo naye sina nadi kyenyinza kwegulira olaba n'omupiira gwa ddakiika 9 gugenda mu kuwummula essaawa jasiti emu ne dakiika 3 bagenda mu kuwummula ne palamenti yennyini ebeera esalirawo eggwanga egenda mu kuwummula naye ffe tusaba olunaku lulamba tubeeremu ne kabuleeke ne bwekamala ka ddakiika 3 ku ssaawa 6 awo kitundu paka 7 nga tulyayo ke tulidde ne bagamba nti tolya enva tolya ebikaluba kale ne batugamba nti tunywa ekikubo kya caayi kimu nigwe n'osiwuka ng'olina ssente mu nsawo tolina nakyoyinza kwegula empagi entuddemu basiraamu empagi entuddemu bannange empagi y'obusiraamu ey'okusiiba entuddemu tukolemu ennongoosereza basiraamu nkubi siraba temugamba nti nsibidde ate siraba omuntu agamba osibidde bweregwa ekisibo kyokise sikise siggo wakimpadde nitufa tukolemu ennongoosereza katono tugendegamuko mu kabuleeke gwe n'osiiba ennaku 3 kati singa twasiiba tulo amazima ga katonda mu ggulu kyokka olina okukola ate osibulula abasiraamu babalala basiraamu nedda nobeera nina ssente mu nsawo mpitirivu naye otunula ku bintu byonna teri kulya n'oguma naye singa ku 6 kitundu batomu kabuleeke eddakiika kale zibe 15 zibe 15 bannange omupiira gwa ssaawa emu kitundu bagenda mu buleeke ne bawummula tuli bantu mubalirire obulamu bw'abantu bannange mutubalirire basiraamu tufa widdaayiti enkyani anayimirizawo obusiraamu nga basiraamu tufudde tuganye n'abantu okuyingira eddiini lwakino omuntu akutuyitako bwati ng'osiwuse nefeese kulinga sitowa y'emuntu n'agamba ddiini kye nti musiraamu anti yasiibye n'otiisa omuntu oyingira eddiini basiraamu badde nsaba busabi ebyokwegatta byo tebabireka mu kisiibo naye bannange bino kuba okulya laba emimomo ginkaze iina kasana k'ebimula ssaawa ziri 6 n'ennaku ninga amaze 9 nga sikomba kamere kuba ogenda otuuka osibuka olweggulo olyako katono kuba enjala eba yakulumye n'ebivaako n'olyako katono ogenda ozuuka kuddako teekayo kacyapati nga tekagenda n'olyako olubajjo bweru k'osiibira bannange tufunenga wakiri kale akakopo ka jwisi tubeegayiridde bwegayizi bakama baffe tubeegayiridde nkole ku nnongoosereza eyo mukirowoozeeko bakama bange siragidde niye mutunule embaafizu mutunuleemu omuntu we yali afiira awo enkyani ali basomere alhamdulillah naye mungu ku myaka gino 29 gye nnina nakola kyenye ekimbonerezo tuukawo yahe batukolemu ennongoosereza nsabye busabi siragidde